Omuyimbi Sylvia Kyansuti avuddeyo ne yeekubira enduulu ng'agamba nti ekibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga ekya Uganda National Musicians Federation tekimuyambye wadde nga yeewuubayo enfunda eziwera ng'asaba bamuyambeko ku nteekateeka gy'aliko ey'oluyimba olukyasinze obuwanvu mu nsi yonna. Sylvia agamba nti oluyimba luno kati we lutuuse luli mu ssaawa 8 era asuubira okwongerako essaawa endala lubeere nga lwe luyimba olusinga obuwanvu mu nsi yonna. Kuba oluyimba olusinga obuwanvu kati luli mu ssaawa 138 kati ye asuubira nti bw'anaakola oluyimba olwo ne lweyongerako Uganda ejja kuba nga efuna bingi nnyo n'abantu abalala bafune emirimu olw'oluyimba olwo. Wabula agamba nti emirundi gyonna gye yagenda ku Federation babadde nga bamubuzaabuza omuli ne Edirisa Musuuza Kenzo okugamba nti no Federation terina ssente. Ye kyagamba nti oba oliawo tebamuyambye era ng'omuyimbi bandibadde bamufunirayo waakiri akatono n'ateeka mu luyimba luno project n'esobola okutambula obulungi. Era agamba nti bw'aba Federation ey'abayimbi temuyambye kati yagooyingewa. Mbalamusizza abaami n'abakyala mwebala emirimu n'egyemutuusaako engalo. Amannya Sylvia Kyansuti eyakuyimbira okunsunaasuna ekitumbugulu akadalidali. Mbagala nnyo. Omuyimbi bw'abeera n'ekizibu addukira ku Federation era bw'atuuka ku Federation asuubira ensonga ye okugonjoolwa ku nteeko. Nakagenda ku Federation emirundi ebiri ku nsonga yange eya World's Longest Song, oluyimba olukyasinze obuwanvu mu nsi yonna, project yaffe wano Uganda, era ffe tulina okuwangula engula eyo. Naye waliwo ebikyasikattira esitegeera. Bwe nasooka ne nzija ne ttiimu yange ku Federation mwaŋŋamba you get back to me. Ne ngumiikirizaako ebbanga ne liyita ne nziramu ne njogera ne mukama waffe. Yaŋŋamba talina busobozi, talina ssente zisobola kunnyamba. Kati bannaaye mbuuzaako ndagewa? Oyinza obutabeera nazo mpa ezimazaako project, but you can push me to some extent. Eno project eyamba abavubuka egenda kubawa emirimu okusukka emitwalo 2. They will be employed for 3 years. Producers, songwriters, musicians, actors, stage managers, dancers, comedians, acrobats. All these people will be employed by the World's Longest Song. Oluyimba luno lugenda boosting tourism industry. It's already recognized by the Ministry of Gender, by the way. Tulina we tutuuse beyond 80 hours. Ate nga era tujja kutuukayo. Twagala buyambi. Bino Lilpaze bye yagamba juzi luno nti abayimbi tulina ebizibu byaffe naye tebituuka, tebikolwako. Ekyo ekizibu kati nkitwalewa? Mbuuzaako bannange, nkitwalewa? Kyembuuza oluyimba olugenda okuyamba ensi yaffe egende ku ntiko, abantu babeere n'emirimu, omuyimbi abeereko ko n'obulamu obw'enjawulo kubanga luli already registered under the copyright law. Tukyayimba and we still need funds. Wabeerewoko ekikolebwa. Tukooye embeera eno eyasindika njake tekola era teyamba. Wabeerewo ekikolebwawo. Mu kiseera kino oluyimba olusinga obuwanvu mu nsi yonna lwa ssaawa 138 n'eddakiika 41 ne seconds 20 era nga luno lwakolebwa Dr. Pillai Jagadesh okuva wali mu Varanasi mu ggwanga erya India era nga lwakkirizibwa ne Guinness World Records nga 12 Ogwokuna 2023. Oluyimba luno luyitibwa Shri Ram Charit Manas. Oluyimba olulala
luyitibwa The Rise and Fall of Bossa Nova olwafuluma mu 2016 lwa ssaawa 13 n'eddakiika 23 ne sekendi za 32 nga lwakolebwa Michael ne Kelly Bostwick abayitibwa PC3. Olulala luyitibwa The Devil's Glitch lwafuluma mu 1996 lwa ddakiika 68 ne sekendi za 53 era nga lwakolebwa Chris Butler. Wabula waliwo olutannaggwa luyitibwa As Slow As Possible olwa John Cage nga luno lusuubirwa okukolebwa okumala emyaka 639 era lwatandika mu mwaka gwa 2001. Basuubira nti we tunaatuukira mu mwaka gwa 2064 oluyimba luno lujja kuba luwedde. Kati Sylvia Kyansuti asuubira nti asobola okumenya likodi eyo singa abeera ayambiddwako. Nakagenda ku Federation emirundi ebiri ku nsonga yange eya World's Longest Song, oluyimba olukyasinze obuwanvu mu nsi yonna. Project yaffe wano Uganda era ffe tulina okuwangula engula eyo. Naye waliwo ebikyasikatira. Esitegeera bwe nasooka ne nzija ne ttiimu yange ku Federation mwangamba you'll get back to me. Nengumiikirizaako ebbanga ne liyita nenziramu nenjogera ne mukama waffe. Yangamba talina busobozi, talina sente zisobola kunnyamba. Kati bannaye mbuuzaako ndagewa? Oyinza obutabeera naze mpa ezimazaako project, but you can push me to some extent. Eno project eyamba abavubuka egenda kubawa emirimu okusukka emitwalo 2. They will be employed for 3 years. Producers, songwriters, musicians, actors, stage managers, dancers, comedians, acrobats, all these people will be employed by the World's Longest Song. Oluyimba luno lugenda boosting tourism industry. It's already recognized by the Ministry of Gender, by the way. Tulina we tutuuse beyond 80 hours. Ate nga era tujja kutuukayo. Twagala buyambi. Bino Lilpaze bye yagamba juzi luno nti abayimbi tulina ebizibu byaffe naye tebituuka, tebikolwako. Ekyo ekizibu kati nkitwalewa. Mbuuzaako bannange nkitwalewa? Kyembuuza oluyimba olugenda okuyamba ensi yaffe egende ku ntiko, abantu babeere n'emirimu, omuyimbi abeereko ko n'obulamu obw'enjawulo kubanga luli already registered under the copyright law. Tukyayimba and we still need funds. Wabeerewoko ekikolebwa. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.